SML News Yugi kwe tubeera muli mutya mujebale mwebale yonna gye musinziira abasinziira nga mutugoberera kuva bwere wa ggwanga tubalamusizza nnyo nnyini ddala mwebale okukola mwe bannaffe abatugoberera mu Uganda nammwe mutuzimba mwebalire ddala kutambula nze Simon Muyanga Lutaaya ne programu yaffe eno gye tugita special notes nti mbeera wembeera nemba n'obuntu bwempandiika ate nenjagala tubugabane nammwe. Leero njagala kwogera ku bannaffe ku mbeera eri mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform NUP nakiki ekitegeeza eri ebibiina ebirala ebiyita mu mbeera y'emu. Abaganda bagamba nti olunatta embwa lusookera ku nnyindo. Embwa okulya kwayo okuwangaala kwayo n'okunyumirwa kuba kusobola kuwunyiza ebyo byeyagala n'ebirya newunyiza ebyo byetayagala n'ebireka. Embwa sampo yayo n'ekikula kyayo buli kimu esooka kiwunyizaako netegera nti kino kya bulabe kino si kya bulabe era ne bweba erina gwenoonya ensobola kibaga nti baleese embwa esobolera ddala bulungi okukonga olusu lw'omuntu n'emugobera okutuusa walaze. Kale baga nti olunatta embwa kasita lugiremesa okuwunyiza okwawula ekirungi n'ekibi embwa eba eyolekedde okufa kuba tayinza kumanya kyegenda kulya nakirala. Era kizibu nnyo embwa ne bwekaddiwa esigaza ekirabo oba ekyobugagga ekyokuba nga esobola okusoma olusu nemanya nti lwa mukama wange kubanga embwa eyawula olusu lwa mukwano gwayo era embwa ekozesa lusu okwawula omulabe waayo nemanya wano wentuuse si wange ono olusu luno lwa mukama wange lwa baana ba mukama wange lwa bantu ababeera wano tebalina bulabe. Lwewulira olusu olwabukana ku olwo nga lwa mulabe nemwambala. So oba n'embwa nga tekyayina busobozi bukozesa nnyindo yaayo. Okay. Baga nti olunatta embwa lukusookera ku nnyindo. Nnyindo neba nga tewunyiza. Obeera tosobola kuganyulwa mu mbwa eyo. Kale bannaffe abali mu bibiina by'obufuzi era bali mu opposition twogera nabo buli kiseera nga kye twagala basobole okuwunyiza ng'embwa baawule mikwano gyabwe ku balabe baabwe naye era babeere bagezigezi nga bakozesa olusu okutegeera amangu nti ono mulabe waffe. Basobole okuba n'olusu olw'ebyobufuzi n'ennyindo ey'ebyobufuzi ebawa olusu okwawula nti kino kyakulya kirungi kino kyakulya kibi kino tukirya kino tetukirya nga bwendaba kubanga bwewetegereza ebintu gye bitandise okutambula mu NUP olaba nga abakulembeze abaliyo batandise okufa ennyindo. Katugeze nabagamba wano nga tutandika basebo ne bannyabo ebigambo bino mbyogera nembaga nti si byogera lwakuba saagala NUP oba FDC oba DP mbyogera lwakuba ndi musajja mukulu mpangadde mu ggwanga lino nina byendabye nina byensomye nina byempulidde nina byenjize ebyo bimpa ekifaananyi oluusi okutegeera. Nabaga nti Muwanga Kivumbi agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi ddala okwagala okufiitinga mu ba foot soldiers kubanga bamuwadde ekifo mu kibiina nga ba foot soldier be bakifuga kyokka nga ye karakita ye si ya foot soldier. So alina okufiiringa kubanga bwaga nti ajja kujja ne karakita ye yeeyisenga Muwanga Kivumbi owa ddala ajja kufaananira ddala ne Mathias Mpuuga. So kyalina okukola kwekyusa kweyisanga Muwanga Kivumbi owa ddala yeeyisenga ba foot soldier bwe baagala naye ekyokweyisanga ba foot soldier aba agenda ku kakakika ke nga si kyekikye naye ng'agenda kakakika ke kisobole okumuwangaaza ku mulimu gwe bamuwadde. Nebaga nti kale tajja kulwawo bantu kumutegeera na bintu kumusumbuwa. Wenjogerera ebisinga ku byonna nammwe mutandise obbiraba. Bannabyafuzi bangi
ebigambo bya Muwanga Kivumbi byayogedde ku banne amazima gennyini byamuswazizza nga balaba si ye Muwanga Kivumbi gwe bamanyi owa bulijjo. Era nabagamba wano ku mukutu ndowooza nja kubizza nti Abaganda batukoze bubi. Saakyogerera kubanga ndi musosoze mu mawanga, nyinza okuba ndi Muganda okusinga n'abamu bwe balowooza. Abalowooza nti Buganda sijagala oba batutegeera nti batera nnyo tubakira mangu balabe ba Buganda tebaagala Buganda. Nze ndi Muganda nnyo okusinga abo abalowooza nti Buganda sijagala. Ndaga nti Abaganda batukoze bubi kubanga ebyafaayo byaffe byateekateeka ensi eno ng'Abaganda be basookerwako okumanya n'okutegeera mu byobufuzi. Era ne tukkaanya nti bannayuganda abasinga obungi balina obwesigwa bwa kitalo nnyo mu Baganda. Kubanga politics waffe akyusa eggwanga lino, essaawa eno tuli wano owulira ebbugumu ly'ebyobufuzi liri e Kampala wano, genda eggulu balinga abali ku byabwe. Genda mu Ankole otuuka nga bali ku birala. Jangu wano e Busoga tewali bbugumu nga liri wano mu Kampala. Ebyobufuzi byonna omuntu abeera wano era kitera nnyo oluusi okuba misleadinga. Ebyobufuzi omuntu abeera mu Kampala wano mu Central n'awulira amaanyi, n'awulira obuwagizi, n'awulira ebbugumu n'amanya nti ndowooza kati ensi yonna emmanyi. Naye ng'amazima ekimuwaga bbugumu lya wano. Kyawaga Ssebaggala ng'amanya nti Hajji alagidde bwe yatuuka e Busoga ewaffe emmotoka baagifumita bufumisi mipiira yagenda ekalira ewaffe ne bamugjayo nga talinnya. Ne kiwaga Ssebaana yafuuka ekizibu mu Kampala wano, ng'ali mu Kampala wano ayogera. Mwami Museveni nga buli waayogera wonna aba ayogera ku Ssebaana n'aga nti ndowooza kati ndi kinene nnyo mu Uganda. N'agenda yeesibawo kuba pulezidenti. Ya Rabbi, manyi olweyavaayo nabwo enkola y'emu betkamya. Abo bonna bagenda beesimbawo kuba pulezidenti nga bava wano. Kampala asooka n'abawaga ne balooza nti bwe kiri wano bwe kiri n'Arua, nti bwe kiri wano bwe kiri n'e Busoga, nti bwe kiri wano bwe kiri n'Ankole. Bagenda okutuukayo ng'omuntu mu region nnamba nga Ankole tasobola kujjamu bululu 10 naye ng'eri abalonzi abawerera ddala akakadde n'omusobyo. So ekyo kiva ku kuba nti okuva edda abantu b'amawanga gali amalala baawa Buganda omukisa okubeera kitaffe era omukulembeze mu by'obufuzi. Twakkiriza nga tetulina na kwemulugunya, Buganda esalengawo era ebisinga bitandikira wano ebiryoka bisaasaana bwe biti. Ennyimba ennene ezikwata omubabiro zitandikira Buganda wano, bazimba mu Luganda. Olaba n'Abasoga n'Abanyoli nabo bwe baba bayimba ng'amanyi nti ayagala okuyimba talenti yekwateyo mangu. Oluyimba ayimba Luganda lusobole omumutambuza omutuusa ku maapu. Ne bizinesi ebyobusuubuzi byaffe bitandikira ne bisaasaanira eggwanga. So Buganda yankizo nnyo mu bulamu bwa buli munnayuganda, mu byobufuzi, mu byeddiini, mu byenfuna, mu byobuwangwa, mu by'amagezi, mu by'okutegeera. It all starts from Central Region here where the Baganda live and own. Naye Abaganda balemereddwa tukulembera mu byobufuzi kubanga politics w'amalya nsimbi, politics w'enkwe ne politics w'okuneneŋŋana bannanga abamazeewo. Wawulidde Muwanga Kivumbi Omuganda wa wano ng'atusomera olukala lw'Abaganda banne baaga nti bano tebajja kudda. Naye ng'olaba nti wandibadde olowooza nti oba oli awo olw'okuba bano Baganda banne yandibadde abazibira ne bafuna engeri endala gye bayinza okuteesaamu n'atabaswaza mu ngeri efaanana bw'etyo. Bw'olaba engeri Bobi Wine Omukatuliki
yalwanisaamu Mathias Mpuuga naye omukatuliki, Robert Kyagulanyi Ssentamu omuganda, engeri gyalwanyisa Mathias Mpuuga Nsamba omuganda, bonna ne beeyuza n'Obwakabaka bwa Buganda ne butuuka okukimanya ne bugezaako kiyingiramu ne kirema, nabwo ne buswaliramu. Olabira ddala nga Buganda etuyiyeeyo kubanga mmwe kyakulabirako. Ekibiina kya NUP for example toyinza kwegaana essaawa ekibiina kya NUP oba ogenda ku parliamentary representation ku babaka ba parliament, kibiina ky'Abaganda, which is okay, and the Baganda have always in every political contest had a political formation that galvanizes support among them, and they rally behind it. You can't deny. There was a time all Buganda rallied behind DP. There was a time all Buganda rallied around the NRM. There was a time that the Baganda now rallying behind NUP. Batera okubaako n'ekibiina kye basuumuusa ku birala ne bawagira byonna naye ekyo ne bakisuumuusa nti kyekisingako ku biri ebirala. It is okay as a region that will be their bargaining bait, will be their bait kwe basinzira oba oli awo tino ly'eddobo lyaffe. Era obala mu politics waabwe balaba nga tewali kibiina ky'amaanyi kye baba bateekwa kuwagira, they come with those loose formations nga Ssuubi bwe baalimu, baana ba Nambi bwe batyo, batambulira omwo. Ku mulundi guno engeri Abaganda gye bazanyeemu, kubanga Katonda ono awadde Abaganda omukisa n'abawa ebintu bibiri obbagezesa. N'abawa omuntu asinga okuba ow'amaanyi mu by'obufuzi, Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga baba bagamba nti ani ssaawa eno asobola okuvuganya Museveni n'amuwangula bwe bakaba akalunga kabadde free and fair, nga Kyagulanyi Omuganda yasooka ku lupapula, abalala ne bali kabaddirira. Era kano n'abagezesa naga nti katubawe omukisa okubanga mu parliament, mu kulonda kw'ababaka ba parliament okuwedde, NUP yatwala Buganda ne babanene ba vice president ba minister okweyoleka nti tusobola okulonda ababaka ba parliament n'okuba formidable. Naye engeri ya vulugu ajjidde mu bintu bino, enge empalana efubitizi, byolaba nga Abaganda ne Baganda bannaabwe mu by'obufuzi beenyoola, ekulagirawo ddala nti tewali kyamaanyi ate balala kye bayinza kukoppa kuva Buganda. Ekyo nno kyakabi, kubanga empisa ennungi, obuntu bulamu, ebisinga ffe ababadde wano tubikoppye wano, era nga bw'obikozesa eri bikufuula muntu wa njawulo. Naye Abaganda Muwanga Kivumbi, really mukoleraani? Temusobola kirowoozaako nti oba muligenda okuzuuka okumanya nti waliwo, simanyi oba mulina gwe mukolera oba waliwo abatabula. Balaba abantu bagenda ne bawandiika ku mikutu kuno nga nti Muyanga tonenya opposition, tonenya NUP, byonna nenya mwami Museveni. Museveni yatabangula NUP. Buli kibiina nekitabanguse kigamba Museveni yakitabangula. Abe-FDC bagamba nti Museveni yeyagula Amuriat Oboy ne Nandala Mafaabi n'atabangula NUP. Abaddi manya FDC. Aba DP bagamba nti Museveni yeyatwala Mao mu ndagaano n'atabangula DP. Aba UPC bagamba nti Museveni yeyatwala Akena n'atwala ne mukazi wa Akena Beta Amongi n'amuwa n'omulimu, yatabangula UPC. Buli kibiina wano kyekwasa Museveni nti yakitabula. Era bategera ebyobufuzi ebisookerwako ne bakitwala nti kituufu. Naye nga amazima aliwo ensonga gy'olaba nga Museveni agiri wala, nga bwongo bw'abantu bwe butonoko oba bwe buwuttamu, oba nga beerabira mangu, ngola tekiriimu Museveni. Ebigambo bya Muwanga Kivumbi byayogeredde Baganda banne, abavubuka, abakyala abakulaakulana mu by'obufuzi, abantu eggwanga bye lyandibadde lizimbirako nti bano be bakulembeze ab'enkya. N'avaayo nga ye Muwanga Kivumbi Omuganda y'abaanise
yabakonjera, yabalwanyisa, yabeewerera. Bannaye Mukama Katonda waliwo tukanoga nti Allah ono lwaki tomukima ng'olaba bw'anaasukka ajja kukola ebitasaana. Ate tewali muntu alumanga muntu yaliko mugezi. Waliwo omuntu gwe twamanya nti ani ayogedde nti oyo ekyuma simanyi kyagundi simanyi kikoze kitya nti ate oyo yagira na luli nti oyo bw'atyo. Omuntu yali omusiru okuva obuto, eyali omusiru okuva edda, ne bwakola ebyobusiru tebituluma tebitukooya, tuyita nti ani nti mbadde nga nti muntu naye mbadde nga nti kirimu amagezi. Ne bannanga omuntu eyaliko omugezi bw'asiruwala oba bwe yeesiruwaza aluma. Kubanga ffe abaali ndaba wano abantu nga batwogera bulijjo nanga nti kati gwe Muyanga musajja gwe twali twesiga twali tumanyi nti oli musajja mugumu ddala naawe n'otuvaamu ogende okole nabali biki ebyo ng'olaba disappointment yaabwe eri nti baakulowooza okuba omugezi era bamanyi nti wali mugezi era bamanyi nti ne bw'okola ekyobusiru bamanyi nti weesiruwaza. Abaganda balina ekigambo ekiga nti weesiruwaza, kitegeeza ekituufu okimanyi n'ekyamagezi okimanyi naye osazeewo mu bugenderevu okuleka okukikola okole ekyobusiru. Ekyo kye kinnuma n'abantu nga Muwanga Kivumbi, kubanga namumanya nga mugezi, ne mumanya nga musajja mugumu, ne mumanya nga ali calculative, mumanyi nga muzzaŋŋanda, era olwaleero naye kennyini anzijukizza nti mu bantu abaava mu DP nga DP yabakuza ne bagifuluma ne badda mu kugikonjera okugikasukira kumpi n'okwagala okukimalawo, Muwanga Lutaya taliimu. Kitegedde Muwanga Kivumbi yava mu DP tajoogerangako kigambo kibi kyonna, kubanga waliwo abantu kati ngaffe abaakuzibwa UID ne Democratic Party nti DP bwe njivaamu kale bwe mba sigiwagira sigyogerera. That's decency in politics. This party raised you. This party put you up. This party sometimes even invested in your being. Novaayo notandika kasukayo mayinja. Waliwo bye tasobola kuvuma DP. It was my political springboard. Sisobola bwe mba sibawagira nsirika ne mbatunuulira. Sisobola kuvuma FDC. Jembadde bw'owandiika political history wange alimu FDC emyaka 20, nina emyaka 47. Manya ku 47 years emyaka 2 gabaddemu FDC. So siyinza kuyingira NRM lwaleero ne babanga omulimu gwe bampadde, assignment gye bampadde yakusooka kasuka bikompola nga nkasukira FDC, nkasuka bikompola nga nkasukira Dr. Besigye, who has been my friend for 20 years, a party I have belonged to for 20 years. That job I cannot do. That assignment I cannot undertake. I cannot agree. The best I can do is to say, rest in peace. Nembaleka nti DP umula mirembe, FDC oba umula oba tambula bulungi oba umula mirembe, nembaleka nengenda maaso n'ekirala. But not to be that disastrous the way people are behaving. So, amazima gali nti abantu abali mu NUP bamemba ba parliament bali mu buwambe. This one I must tell you. Tunyumya nabo, tubeera nabo, twogera nabo. Bannanga abantu abali mu NUP bali mu buwambe, awatali mirembe, abakolera mu kukankana, abakolera mu kutya nga tebamanyi kiddako. Olukya lwe babala balinga nkoko ya mutamiivu. Bw'amalako olwaleero tamanyi nkya bwe lunaafaanana. Mbabuulira mazima. Ate bwe mutayagale kugawuliriza, kitegeeza nti olumutandise okufa, amatu g'ebyobufuzi gatandise okufa. Mufaanana ddala ne gwe nabagaye nti olunattembwa lusooka kutta nnyindo. Abaka ba paalamenti bagenda e Kavule nga batya. Bagenda mu nkiiko zaabwe, abamu bagendayo lwa kutya nga mu butuufu ku olwo teyandigenze. Mbabuulira mazima.
naye nga bamuga nti obwana buli awo bubala buli ayingira bulinze kumanya ataabeerewo olyoka owulira omuliro. N'oyo Muwanga Kivumbi waliwo lwe baabayitako simanyi byali byaki n'atagenda ne bamubala era bannamale baamuzaga nti bannaye ani ayagala otufuga otugamba nti ffenna tuli mu buwambe nti olw'okuba saagenze siri kino. Muwanga Kivumbi oyo kiriipu nja gireeta nga naye ayomba agamba nedda si bwe kiteekwa okubeera. Naye bakaba ba palamenti abali mu Nuupu basiiba mu kuta, they live in fear. They live in fear of the foot soldiers. Waliwo lwe baabawamba ngaga nti abaana bajja kutwala entyaji bakutwala kaguddeyo. Ba foot soldiers bafuukirako ba MP ekizibu nga balina kubasaba bw'ogenda buli kiseera babeera babalinze okubasaba bw'otabasaba bakuvuma. Kati ono mukulu kyayita kuyisaamu eggaali mbu bakuyisaamu eggaali. Abantu ne babeera mu kutya nga baba intimidatinze lw'ekyo kyokka nti bajja kukubala kasa tebakulaba mu meeting w'olina jjajja kasoobera ne jjajja balina kulwanyisa. Under a lot of fear. Sometimes fear of the known, bali mu kutya okwekyo kye bamanyi, and fear of the unknown, nga batya tebamanyi kiddako. Olinaga nti ennaku zino nno Oweekitiibwa Sseggona tulanga oludda omulaba ekavule nti ate Oweekitiibwa nti baana baamuyisaamu eggaali, ate abaana okumuyisaamu eggaali. Era bwe batyo bwe baatandiikiriza omukulu baana be yakozesa abo ba foot soldier be bakubye Mathias Mpuuga ne bamuvuma ne bamuwemula ne bamulangira ne bamukolamu obukatuuni ne bamujeeguula. Kati ekizibu kya abantu bayingidde okutya olw'ensonga ya kaadi. Bassebo ne bannyabo, si kituufu nga bwe tugamba nti kaadi yokka emala okuyisaamu omuntu. Kaadi esanga omuntu alina ebitabo ng'osomye, kubanga tuyinza kugamba nti olw'okuba ndi wa NUP ndi wa Nuupu wadde sirina bbaluwa ya senior 6 nesimbe ku bwMP. Waliwo factors nnyingi ezisookerwako nga kaadi eno egenda kujjuuliriza oba kwongeramu maanyi. Ne muleme kozesa kaadi kufuga bantu bateeka mu buwambe, bantu kubamalako mirembe, bantu kubatiisatiisa, bantu kubajeeguula nti buli gwe mutaawa kaadi oyo mulabe wa ggwanga. Si kituufu, bano bantu bannammwe. Olwaleero oba Joyce baagala takyakkaanya nammwe, ateekwa okuweebwa ekitiibwa kuba atambuddeko nammwe. Bw'abanga Mpuuga olwaleero takyakkaanya nammwe, ate muteekwa okumuleka mu kitiibwa with respect kuba yatambulako nammwe. Era mu byafaayo bya Nuupu bw'obalaba leader of opposition Nuupu be yakalonda, Mathias Mpuuga ali mu byafaayo as the first leader of opposition eyalondebwa NUP ng'etute gavumenti ya leader of opposition okugijja ku FDC abaali bagiridde okumala ebbanga eddene. So he deserves respect because he's part of you. In fact, we want to claim that what he is you. If what he is you, then whatever mistakes he makes or whatever misconduct you claim, that's the seed you sowed in him. He's exactly you. If you want to take credit as making him, then you must also take blame and portion of his wrongdoings. Omukyala yabagambye Juliet Nakabuye w'e Masaka nti ekyo kyokka tekimala, mumala okumpa kaadi ne munsindika mu bangi. Basiba abantu abatulonda abo tetubaba bakaadi yokka etuwadde. Njabbawo ekyokulabirako nesimba ku bwMP ekalira ewaffe nenfuna obululu 1,650 ku kaadi ya FDC. Pulezidenti wa FDC n'afuna obululu 14. Abampa kaadi eya FDC, Presidential Flag Bearer, yafuna obululu 14.
nze gwe baawa kaadi nenfuna olw'omutwalo gumu kakaaga bitaano wadde saawangula naye ssebo olw'omutwalo ogumu mu akakaaga mu bitaano is a lot. The winner yalina gumu kanaana. What does it mean? Nti abantu abannonda beyond kaadi FDC gye bampa waliwo abantu abalonda Muyanga nga personality nti muntu tumutegeera muntu mulungi tumulinamu essuubi. Kiba kibi ekibiina bwe kisalawo okuvuluga ebyo byonna. Bannaye abantu munatera bambuzaamu mpale kubanga abantu baagala obwemupi. Ekisigadde kati abakyala abaagala kaadi bajja baga nti bwe oyagala kaadi principal ayagala kusooka kwambula mpale oba secretary general agambye sooka ogyemuuko ku mpale kyekiddako kuba kaadi efuuse kaadi. Kaadi ya NUP efuuse kaadi. Kaadi ya NUP efuuse kaadi. Efudde ku kubeera tool of identification of good politicians. Efuuse tool of torture, tool of malignment, tool of war, tool of abuse. Tikubanga batweguyaako kaadi tujja bagamba kino olw'okuba olwa kaadi tujja kubalagira kino tebakyesalirawo. Balinga aba batalina mitwe gyabwe. Abantu bano be mwaleeta balina profile ze baali bazimbye nga nazo bambi zizito wabatundika. Kati nga mwannyinaze Joyce Baagala, she had just been on TV here as a big brand. Ffe mu media eyaffe eno media mwe tuli, we respect Joyce Baagala is one of the top trend journalists here. Media manager. She was a media manager of this whole NBS television you see here, and she made great strides there. So because of that name, naye yajja mu NUP ng'alina kyabagattako era nga mwaba tulina abanene obalabye ne ba Joyce Baagala bali naffe. Ne mubaggatirako kaadi ne bafuuka beemupi. Kaadi yebafuukidde ekizibu kati kwe mubavumira. Kaadi gye mwagala okukozesa okusaanyaawo nakiri ekitono kye baali balina before coming to you. Ekyo tekisikiriza bantu balala kubeegattako, kigoba bugobi bantu. Abantu mwabasaba ssente mubennyini mwe mwabyogera nti kaadi zaali za kutunda. Tewali yakirowoozaako ekyo. Nali mu FDC ebbanga lina nga ntwala kaadi y'ekibiina saakiwulirako nti ekibiina mu opposition nakyo kitunda kaadi. Naye twabiwulira wano nga baga nti kaadi za kutunda olina okulabamu abanene. So njagala kubasaba ennyindo zaffe tezifa, tusigale nga tuwunyiza naye nti olutembwa. Tusigale nga tuwunyiza okwawula ekirungi n'ekibi. Abantu abajja mu opposition bassebo ne bannyabo ffe abawangalidde mu opposition okuwagira opposition kwewaayo, okweweerayo ddala bizinesi zo ne zifa, okweweerayo ddala emikwano ne gikufa, okweweerayo ddala ab'eŋŋanda abamu ne bakutya, okweweerayo ddala ssente ne zikubula, okwewaayo famire yo ne oluusi n'ekutya, okwewaayo noba ng'obeera ku bunkenke essaawa yonna. Kati nga bw'obiraba basulaga nti bagenda kwata ono bakutte gundi ani addako. Abantu bali mu kutya. Naye ffe abamu twaguma ne twewaayo emyaka 20 ng'oli mu opposition opposinga gavumenti, ebyokulya bijja n'obiyisaako omumwa, bino emirimu ne gijja n'oga nti nedda, zino feva ne zijja n'oga nti sijja kikola, n'ogumira ku kugani we must talk for justice. Tuteekwa okwogera amazima ekirungi kibeere kirungi. Kati abantu abakoze investment eyo bwetyo, abeewaddeyo bwe batyo, bwe bawulira nga bavumibwa, nga mubajeegula mubanafuya, nga mubalwanyisa, nga mwagala n'okutta ekitono kye baatandikirako nga bajja gye muli, bannange ekyo tekijja kuba kirungi. Kiki ekigudde mu NUP? Kiki ekibatabudde? Muntu alinga Yesu bwe yasindika egundi emizimu mu ggana ly'embizzi, zonna ne ziraluka buli emu n'ebuna emiwabo. Principal ali ku birala yagambye Abaganda bijja n'okuvaamu okwetonda. Ebyo nabasabye nti musonyiwe. Muwanga Kivumbi ate naye ali mu kusiikuula ntalo ndala. Ye Muwanga Kivumbi y'ani aga nti ajja kusalawo buli anaawangula. Boss, buli omu gw'olagira egondi eyo tadda, ekabonera tadda, emukungu etadda, gwani alagira? Gwe obubwo bulina olwedde buli mu bokisi nga naawe Butambala kitokota baagala kujjayo, abakwekokkola e Butambala nti okukola kukulema bye basinga obungi.
lwaki ozannya politics oyo bwoti gwe yandibadde atereeza noga nti bannaye awo tetutuukawo n'okujeegula Medad Lubega Sseggona omusajja omugezi gayogera yonna n'owulira nga toyagala amale ensigo yeegomba ne musindikira bufuutu soldier bumuvume ne musindikira embwa z'abaana zigende zimulumbe waliwo yangana nti muyanga Nuupu kati yeesalawo bw'oba oyagala okigezaako genda nga tolina kaadi ya Nuupu olabe ng'onaawangula ewaffe Nuupu gyeri Busoga eri abaka 44 ku baka aba paalamenti 44 kuliko wa Nuupu omu wadde Kyagulanyi baamulonda nga pulezidenti n'awangula Busoga naye bwe kyatuuka ku bubaka bwa paalamenti Abasoga baawula baga nti si lwagamba Mbuleera ono muwutta si lwa Mbuleera kino kimongwa era bonna Nuupu be yasimba mu Busoga ku bwemupi kwayitako ogwo Manjeri kye bakutiika. Don't intimidate people over no sense. That cannot be politics. NRM mbi etufuze bubi ekoze byonna bye mugamba naye bannaye mugirabireko ebyo ebimu tetutuuseewo. Kadi ye NRM bagigula bagitunda naye bagamba nti bagitunda bagamba nti tanga atunda naye nga gye baga nti atundamu nzibu kubanga nga bakusindikira ku ground gy'ogenda okwesimba so waguze ettanga naye nga talonda n'ogenda ne bakubira eri akalulu mwe kaadi mutunda ntunde nga bwe bagamba ne kati kaadi zifuuse ekizibu buli memba wa paalamenti n'abantu gwe badde bakyayagala muli mu kumulumba muli mu kumulabula muli mu kukola bwe muti gy'obeera mmwe batukuvu ffe tuyimba eno ewaffe tewali mu nsi muno mulongoofu so nga tewali bamuggulu mu byobufuzi byano ebya Uganda tewali mulongoofu tewali kyo njagala bakakasa mwenna kiba kiseera kati bali ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi ajeyo biwandiiko biraga ba paalamenti banne nti bano babbi baatwala ebbaluwa mu linnya lyange ne bagenda e Nairobi ne bamalayo wiiki nnamba ne basayininga alaawensi zange babaka ba paalamenti abava mu Nuupu bayanika bayanjala baswaza obuuza n'okubuuza nti kale lwaki teyabayise munda mu pate ina structure lwaki temubayita munda ne mubakubira eyo oba ne baliwa ne bitajja mu public naye kati Nuupu eramulira ku TV na ku radio na mu mawulire buli kimu ku mikutu bano baka ba paalamenti bo bwe bagenda mu linnya lyekyo bakola ekimenya amateeka. First of all, it's criminal. But you can, as a leader, handle them from within, inside there, without destroying their political careers for the rest. Lwaki omuntu yejjusa nti nayingira Nuupu kumalawo n'akatono ke nalina. Nedda, ffenna tetuli balungi. Ffenna twayonoona. Mbeetondera mmwe baganda bange ne bannyinaze. Abakatu kisala bwetandika mbeetondera mmwe baganda ne bannyinaze. Tukikola buli lunaku mbeetondera mmwe baganda bange ne bannyinaze kubanga tetuli balungi. Abantu bwe mukola ebyo waliwo abalina munda mu mitima baga nti tulina babiri abamu baga nti wabula Museveni ajja tufuga nnyo. Olwo baba bataddemu sitampu nga nti okulaba omufo ky'okuba n'ebyobusiru wano bye bakola Museveni kaasigawo ne baya baga nti Museveni agira atufuga kubanga bangi ku bandi beegase baga nti ate oba Museveni kaleko. So you are not for the struggle, you are actually killing it. Because each day you do actions that reduce numbers. Forget this muwawa kerere gwe muwulira mbu kuba tulina kerere w'amaanyi biki ulale wagirabye. You need to build trust among the Banyankole so that you can win positions in Ankole. You have to develop trust among the Basoga, the Langi, the Acholis, so that you also win. Singa ofuna ebifaata n'omusanvu e Buganda, n'ofuna 10 e Busoga, n'ofuna 10 mu Ankole, n'ofuna 10 e Acholi, n'ofuna 10 e Langu, n'ogenda mu parliament era ng'wena abaka parliament 10 all over the country. You have added numbers. Do not temukomberera buno obutono obuliwo ne bubanga obusukaali kubanga bikennembi bubawoomere. Mulowooze nti all is all. Muntu ayagala Nuupu ebenga Katonda nti osaba ssaala ewa Katonda kitaffe. Wabula ne Nuupu naye efuuse nga Katonda mulala. Olina kufukamira kusaba na kusinza.
that cannot work. Ate bwe tutabagambeko mbagambye nti olunatta embwa lusooka kugitta nnyindo. For God and my country.